Fena tugezezaako fena ba batwetera lwe wano last time batwetera military nga tuli anirule edda ne twekolamu omulimu tusaba tubeere bakakamu tusobole okumufuna kyetuzaako nebaza Katonda nti nno kyetuzaako ekisookera mama Fina yaloza omusango guno mama Fina Morogo yantuma mama Ali nantuma ne saati nentwala mama Ali ye nangamba mbuno ayagala omusango bagujjayo ddala bagugobe amazima gali nti omusango bagugobe omusango teguliyo gyonna ne baako bagambye bo tebawabira alien we bali mugero ogenda ba interview nga bo bagambye tebawabira alien kuba tebamulabako nga abakuba then ne bali omwana agamba just yali mistaken yalaba baana ba alien so ndowooza kibadde kisa kya Katonda naye oyo omulogo mama Fina oba naye nze nebaza Katonda n'olwekyo nti mu byonna twebaza Katonda kubanga kooti mugimanyi tempaji za kooti sigala zetekedde kooti teba nyangu teri musango mutano nga gumaze kutuuka mu kooti ebyasimu omwana agamba nti yali mistaken era naye waali namuwadde transport n'akomawo yadde yaduse nangamba balirawo ne muweeza jjo ssente mitwalo aga n'akomawo I'm a family mother. Ate ndi muwabuzi wa president. Ate ndi kinkakatako kubanga ndi muna Uganda. I'm a full citizen. And accordingly, and the advisor president, that's one normal report. The second, nsinzira ku omwabi awawabira yange. Statement is that's why statement is awabye. Oba bigambo byayogedde. Mwenjija that zange kubanga nkola investigation soka kola investigation era wede ukiri mukyaliwo nze nanonye omwana gwe bagamba kuba ni taata we mwame mubiro era mwebaza atuberera mwangu yatuberera mulungi n'omwana nyina siba naye ne tulya naye ne tunywa naye ne tugamba nawe ne ne ajaluna na nyambako okwogerezeganya kati ne pita kanso na habwe era nebaza nnyo Erigon company eya na habwe Pesas ne Rutalo abaloya bakozi kyamannyo okulaba nga ali ne avaayo ngani wakwate twalinako baloya abalaluli abagezako tuyambako era mwanda banyongero betondera ne tulina n'abaana bafango ne nakambuwala bajja nga fayiro ode tumaze tutambuza kintu nga tebakimanyi ayi ne bagaba babiri tujjeko naye nga nabambi bali balwana kuvaayo nga ne wankwadde mu kwogera kwabwe nga nabanga omulamuzi ate bali bamunyizizza nabadde South Africa baferera Sky Prince Don Chris Don Chris mwebaza Don Chris omu kubayimiddewo ne alien abantu bangi babadde babuza t-shirt ne ku aja abantu batukwa propaganda bagamba mbutwakuyisa t-shirt tufune sente Don Chris yatuwa 1 million tukube t-shirt atenga naye bamubye South Africa bamubye bakade 10 nambane motoka ye mukabya junior namubake motoka ze nyana yetu bakibombo babirimu bakibombo bajja kusobola kulwana kibombo Safiki ne Adam yes ne Adam Uganda gogendo mule sina buzibu kuba kulangani ekitu ndi mwabuzi wa president kyekyo kyenyini that is one kyekyo kyenyini manyi kyenkola ino atoli muntu waba ye nanyini motoka akasuku gyagamba mbuno abanja omwami ono ekibe daki namulese tabanja alien skin angamba yaguza alien skin emotoka milioni 75 alien skin namwaka milioni 65 nangamba alien skin yali supposed ko emotoka kyona kyayagala obogite mate wagikuba ekigo eri mu mikolo gyera yiye zonna yazimukuza Kabonge John kirungi moka twagimugwiza mu public bamusanga kanso na hawe wajibuza meka sente ze twategeeragana tumubwanjayo katono naye agenda kasasula ate era sika public nti onamwanja ku pressa ono yamuguza motoka zonna yaguza chief medi bonna yabaguze motoka bonna n'olwekyo ono tabadde tabanja ata era yewunyiza nyere kyasinzo muleta kwe kumanyawo ebigambo n'enkolagana ne mukwano gwe fena tuvuge motoka mukimanyi nti face mata abadde atuwanye motoka sula moto atuwe motoka ne tusasula kanso abantu
balaze abantu bano okukwala ekiri ebweru ewankulugo kuwagenda okuba endongo namukuwayo Wambeera application yetwali tusabye okweyimirira Alien Skin ne Julio. Kooti etaddeko obukwakulizo era tugenda kukubiriza bakiraati baffe okugoberera okulaba nga tebataataaganya okunoonyereza oba kuba mu ggwanga nga tebalina olukusa lwa kooti n'okusasula